abawagizi b'ekibiina kya NUP Abalala Mukaaga ku kakalu kaayo nga beebamu kwabo abaakwatibwa ebyokwerinda ku ntandikwa ya sabbiiti eno akulira ekibiina kino kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bali mu bitundu by'e Kawempe nga akuyega abaayo ku mulonda kwa pulezidenti mu kulonda kwa 2026. Abakkiriziddwa bano okweyimirirwa kwe Okuli Jingo atemera mu gy'obukulu 17 okuva e Busiika era ng'ono abadde yasindikibwa mu kkomera ly'abakulu ekintu ekimenya amateeka era nga kino kiwalirizza omulamuzi ly'abakulu okumwetondera. To extend our apologies from the judiciary because it was out of our sight at the moment to remand that boy into an adult remand center. It was an oversight and we apologize. Newankubadde omuwaabi wa gavumenti nabo yabadde asimbye Nakakongo ku ky'okumutanga agamba nti abadde yeetaagayo obudde okwetegereza empapula z'abayima abaleeteddwa okumweyimirira awamu n'okukakasa nti ddala mwana muto. Kkooti yeegenze mu maaso n'okumuwa Bbeyiro ku kakalu ka nsimbi $50,000 ezitali za buliwo nga n'abamweyimiridde batadde emikono ku kakalu ka nsimbi $50,000 nazo ezitali za buliwo. We need to verify this information that has been given by the defense. The prosecution can either disagree or agree with the defense as to whether the sureties are substantial or not. The inconvenience and the injustice caused by this very court to this accused person, today we release him on bail on the following conditions. The accused person, that is AA, is released. Accused is bonded. Thus the law also governs us to give a non-cash bail. Mubafunye Bbeyiro olw'embeera embi gye balimu kuliko Ssentu wa Fahadi ng'abadde mu bulumi obw'amaanyi, Kimera Jonathan ng'abadde awulira obulumi mu mbiriizi, Mangeni Eric ng'abadde tasobola kutambula olw'obuvune, Kayizi Fahadi n'emugwe erya Budala. Omulamuzi ly'abakulu bano abayimbudde kakalu ka $50,000 nga si za buliwo n'abeeyimiridde balagiddwa okussa emikono ku kakalu ka $50,000 nga nazo si za buliwo kyokka nga ne ku bano omuwaabi wa gavumenti nabo abadde awakanya eky'okubawa Bbeyiro ng'agamba nti embeera yaabwe ebadde esobolera ddala okukolwako mu kkomera. These persons have been in custody and the same people who have been holding them have not given me a report. So I will not push them to the very same people. And for that note, I will grant bail. Meya wa division ye Kawempe Emmanuel Sonjojo Weddembe yebazizza omulamuzi wa kkooti eno olw'okuba waakadde n'abawuliriza. People of Kawempe, allow me to express my gratitude to you for having stepped in the absence of the trial magistrate. And thank you for having considered some of the files. But of the suspects as they are, there are some who have obvious marks of torture. And it's rampant. Can we address that? Oluvannyuma twogeddeko ne bannamateeka b'abasibe okubadde Katoto Musiime ne Mmeeya Sserunjogi ne babako ye boogera. Abataano abadde balwadde nnyo nga tulaba n'embeera yaabwe tesobola kugumira mbeera za komera. N'omulamuzi abalabyeko n'amaaso ge era n'akkiriziganya naffe n'agamba nti abantu abo tebasaanidde kubeera mu kkomera naye bagende bafune obujjanjabi bweru. Era abawadde Bbeyiro kakalu ka kkooti ka ssente $50,000 ezitali za buliwo. N'osiba n'omwana omuto mu makomera amanene nga okigenderedde. Kuno kwadde kukigenderera okugezaako okutiisatiisa abawagizi baffe. Kyannaku nti abantu bavuddeyo ate n'abantu okubeera nga baakubwa. Abantu etteeka litugamba bulungi nnyo nti omuntu yenna bw'abanga akubiddwa eddembe lirinyiriddwa tateekwa kusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Omulamuzi Agumasiimwe abadde atuulidde omulamuzi munne Ayola Angela ali mu mitambo gy'omusango guno ng'ono abadde taliiwo olw'obulwadde. Abalala basigadde ku alimanda bakuddizibwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja ogwa Desemba omwaka guno. Aniti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindiriire.